Hello TikTokers, Kazimba Mugalu. Okyali kitaffe mu Katonda oba kati yeggwe kitaffe mu Museveni. Tutandike kukuyita tutya ssebo essaawa eno. Kazimba Mugalu, bulijjo mmwe misege ejambadde amaliba g'endiga Bayibuli gye yayogerako. Muli ba mafiya abakola emirimu gya mwami Museveni nga mugikola musinziira ku sayidi y'eddiini yabapulantingayo dda. Kazimba Mugalu, bulijjo oli musiru bw'otyo nga nze buli lwe nkulaba mu biteeteeyi ndowooza otegeera. Kazimba Mugalu, wagambye nti ekikukozesa ebyo byonna kubanga otya okufa. Kakati Kazimba Mugalu, bulijjo ebigambo bye mugamba abantu ebikwataganye n'okubali ow'emyoyo, lwaki bulijjo mulimba ensi? Kazimba Mugalu, bw'oba otya okufa, ebbanga lyo lyonna ly'omaze nga weerimbise mu ddiini mu kubuulira enjiri, lwaki bulijjo mubuulira abantu enjiri ebatwala mu geyeena? Kazimba Mugalu, wagambye nti ekikukozesa ebyo otya okufa. Kati njagala kukubuuza ekibuuzo Kazimba Mugalu, okakasa essaawa ye ey'okufa bw'eneeba etuuse ebyo by'okola binaakutaasa okufa? Kazimba Mugalu, Kazimba Mugalu, oli musajja Munyarwanda. Abanyarwanda mu ggwanga Uganda tetukyalina kye tubasuubira, mu missoni yammwe eryemu mwagala kuwamba ggwanga Uganda mulyeddize. Era gw'omu ku bizibu ebinyigiriza bannayuganda, ssente zandibateeredde eddagala mu malwaliro n'okusasula abasawo. Kazimba Mugalu, mmwe muzigabana ne mwami Museveni, mmwe muzirya. Kakati gana amawulire njagala gatuuke ku buli munyarwanda yenna ali mu ggwanga Uganda. Banyarwanda mmwe, empisa embi zemukoze mu East Africa, most especially naddala wano mu ggwanga Uganda, empisa embi ez'okutta bannayuganda ba indigenous, empisa embi ez'okubba ebintu bya bannayuganda ne impunity. Okimanyi nti mwe Banyarwanda mmwe ebiseera ebijja buli munyarwanda waali mu East Africa okimanyi nti bagenda kuba bakuyigga nga bw'olaba abayizi bwe bayigga ensolo mu ttale. Kazimba Mugalu ne Banyarwanda bannammwe, ebintu byonna bye mukola ebiseera ebijja buli munyarwanda mu East Africa agenda kuba ayiggibwa nga bw'olaba abayizi bwe bayiga ensolo mu ttale. Mwe mudde ku bantu ba East Africa mutte mubakole bye mwagala, naye nze mbalagudde bagenda kubayigga nga bw'olaba bwe bayiga ensolo mu ttale ebiseera ebijja. Kakati abantu era Abanyarwanda mmwe mwasse omubaka wa Parliament gwe bayita Helen Nakimuli. Naye njagala kubagamba abantu mmwe abasse Helen Nakimuli, temugende eyo ne mutoosinga amagirasi ga wayini nga mulowooza nti mmwe mwasse Helen Nakimuli. Ffe abakkiriza mu Katonda, omuntu yenna olumba olumujja mu bulamu bw'ensi, Katonda bw'atyo bw'aba yamutegekera. Katonda yalina obuyinza obutta Helen Nakimuli nga wa mwaka gumu. Katonda yalina obuyinza obutta Helen Nakimuli nga wa myaka 10 oba 15 oba 20. Yamukuuma asobole okutuuka ku myaka gye yamutegekera okufa. Kati mmwe gwe Haruna Kasolo ne mwami Museveni ne Basali Musale ne Muhoozi n'eri eddwaliro simanyi Alexandria, si mmwe mwasse omukyala gwe bayita Helena Nakimuli, member wa Parliament. Ezo zaabadde entuuko za Katonda, wabula Katonda yaziyisirizza mu mmwe, era temuddeeyo ne mudda mu kusinika amannyo gammwe gano agabawanvuwanga ebinyo bya tractor ne mulowooza twasse Helen Nakimuli kubanga abadde ayogera ku gavumenti yammwe. No, era bannayuganda mbasaba, tewaba muntu n'omu akaabira Helen Nakimuli temumugobereza amaziga gammwe. Helen Nakimuli omulimu ogugwe yafudde agukoze. Era ebigambo bye yayogera, speech gye yayogera ku mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka nga bamusabiraga 71, yensonga lwaki Kazimba Mugalu yavuddeyo ne yeeyambula. Kaakati mumulaba atambula buswa, talina njawulo na balalu. Helen Nakimuli omulimu ogugwe yafudde agukoze, tetwagala muntu amukaabira n'ogu. Temumugobereza maziga gammwe, mumuleka awummule mirembe. Nammwe mukole ogwammwe. Muwulidde mmwe abali mu kukaabira Helen Nakimuli?